Nengo olunaku olwaleero nyongera okubaletera amawulire agava Tanzania nga Pulezidenti wa Tanzania Samia Suluhu ayongedde okulumya Abatanzania. Olunaku lweggulo oba olwajjo ku Monday yavuddeyo bw'atyo n'alangirira kabineti empya oba yakoze baminisita abapya abaminisita 27 ne badeputy ministers 29 nga muno nno mwe yalondedde ne muwala bwe gwe bayita Wuuno era nga amuwadde obwa deputy minister of education. Bw'atyo n'akwata bba wa muwala we gwe bayita Muhammad bw'atyo n'amuwa obwa minister of health. Munnange kino kye bayita okubanga tunasookeranga ku beewaffe era ebyo bye biri e Tanzania. Banaye kiri mu Africa kika atandikidde ku beewaabwe. Kino nno kitulaga ki? Kitulaga nti bannaye bwe mufunanga ebirungi musookerenga ku beewammwe. Tulina ab'enganda ababeera n'ebirungi ne batatufaako. Omuntu n'abeera ne kampani n'agaana okuwa omulimu. Omuntu n'abeera n'omulimu n'agaana okuwa. Bannaye tweyagalize. Mulabire ku pulezidenti wa Tanzania yasoose kufa ku babe. Omanyi okuwa muwalawo obwa minisita n'oweerako ne bbaawe